Abasomesa ba katikisimu bano okuli Jildo Irwa ne Daudi Okello bateberezebwa okuba nga baali wakati w'emyaka 12 ne 15. Daudi kigambibwa nti yali mwana nzaalo ey'obuwangwa bwa Acholi mu kika kya Payira, ekyalo ekisinga obunene mu buwangwa bwa Acholi. Ono ateberezebwa okuva mu bitundu ebiriraanye omugga gwa Aswa ku luguudo oluva eggulu okudda e Kitugumu ku kyalo Ogombo. Ye munne Jildo Irwa we yava Kinyana Mpindi, ngono ye yava ku kyalo Labongo kilomita nga 2 okutuuka mu disitulikiti y'e Kitugumu ku luguudo oluva eggulu. Bano basisinkana bamisani okuva mu ggwanga lya Italy bwe baali bazze eggulu mu 1911 okubuulira ekigambo kya Katonda. Akaseera ku Kitugumu yali kyejje ezimbibwemu ekitebe ky'abamisani oba mission station. Ababiri bano kwe kutandika okujjanga okusoma katikisimu e Kitugumu. At that time the parish priest of Kitugumu was Cesare Gambaretto, together with Peter Audizio, who were posted to found the Kitugumu mission. So they met them there and met many other children who came, who were also interested in Christianity. Bano emisomo baagikwaza okutuuka mu 2016 nga bamaze okuyiga bwe beegatta ku basomesa abalala nabo ne batandika okusomesa katikisimu mu byalo eby'enjawulo. Kino nno kyalinga kigezo okukakasa ddala oba bye baali bayize baali babitegedde era nga babikkiriza. So they would stay in the village getting to know, ask about Christianity, and then they made their choice. Yes, I want to become a Christian, or no, I don't want to become a Christian. Oluvannyuma bano babatizibwa era ne bassibwako n'emikono ng'abajulizi ba Kristo abategedde enjigiriza yo obulungi. The priests judged that they were knowledgeable enough and they were convinced to be Christians, and not only to be Christians, that they were convinced now to be witnesses of what they have known, witnesses of Christ. So they were ready then to be baptized, they were ready to be confirmed. Kinajjukirwa nti wakati w'omwaka gwa 1916 ne 1917 ensi yonna yagwamu nnabe w'ekirwadde ky'omusujja ki Spanish fever ekyagoyagoya abantu n'abamu ne bafa anti tewaaliwo ddagala. Namugongo ono ye yatwala obulamu bw'omusomesa wa katikisimu eyali yagabwa mu kitundu kya Paimol era nga yategeerekekako lya Anthony. Ono nno yali wa Uganda ne Daudi Okello. Daudi okuva kwa Anthony olwamugwa mu matu yadduka zambwa yogayoga wa father n'amusaba ye agenda ayongere omulimu gwa Anthony mu maaso ogw'okusomesa abantu katikisimu. Kino Musaserdoti yakitiira ddala olw'embeera y'ebyokwerinda mu kitundu ate ng'ono yali mwana muto ddala. He knew that here in Paimol there were cattle raids, cattle rustling between the Acholi and the Karimojong. It was a dangerous area. He knew that walking about 89 kilometers from Kitugumu to Paimol was dangerous. Era akaseera ako okugula n'okutunda abantu mu buddu kiyite slave trade be baali baana baliwo era buli muzadde yatiisanga abaana n'abavubuka okutambula si kulwa nga bagwa mu bawalabo abaali beenyigira mu mulimu guno. Kyokka olw'okukkiriza n'okujulira Kristo abaana bano tebalina kye batya bwe batyo ne basalawo okukkirira e Paimol okubunyisa ekigambo kya Katonda. They were brought here and they were brought to the chief of this area. So they presented their credentials to the chief of Paimol. He was Lakidi. Wabula embeera y'obulwadde bwa Spanish fever yali ekyayimbya abantu b'enendubaale okutuuka 1918. Olw'okuba nti bano baali bagenyi mu lubiri baali tebasobola kusuzibwawo era omukulembeze w'ennono ye yabalaga aw'okugenda. So the chief entrusted them some 5 kilometers away to this location where we are, from the foot of the Paimol Akwang mountain. Ku lusozi luno bakwasibwa Ochoko Mohamoy eyatandika okubasuza. Bano awatali kulonzalonza kwonna batandikirawo okubuulira enjiri wabula nga basinga kuŋŋanya baana bannaabwe okubabuulira ekigambo kya Katonda. So for 1 year they would retain these the other children here, teaching them religion, teaching them the faith, so that later on even the people of Paimol themselves would bring this message maybe further to Karamoja.
Babeera mu kifo kino okutuuka mu Gwekumi gw'omwaka gwa 1918 nga bwe bakola ogw'abaleeta. Kyokka lwali lunaku lwa mukaaga abamu ku baana be baali basomesa eddiini bwe bajja ne babategeezanga bwe waliwo olukwe olw'okubatta mu njigiriza yaabwe yali enyizizza Katonda waabwe kwe kubasindikira ekirwadde ekyali kibazinzeeko. That information was not a good one. Please run away because the witch doctors are plotting to kill you. They have accused you of having made the Paimol god angry, and the gods have sent us now this Spanish fever. Kyokka okulabula kw'abaana bano abasomesa tebaakufaako. Daudi Okello and Jildo Irwa said, no, that's not true. That's not true. Jesus Christ is come for all of us. He's come to make life better for us. And that's a disease that comes and will be healed. Kyokka mu kaseera mpawekaaga ng'abaana bali baleese amawulire bamaze okwetegula n'abali bazze okutta basomesa bano bali bagobye. Wano Okyoko Muhomoi eyali asuza abavubuka bano yawulira oluyoogaano era n'ajja ogezaako okubagaana ng'abategeezanga bwe batalina buzibu. He said, don't you know that in Acholi once somebody or even an enemy once he's taken water from your house you cannot kill. These people have not only taken water, they have even eaten food from us. Don't kill them. Kyokka ono yalinga afuuyira endiga omulere bwe batyo ne bafumita Daudi ekiso ko ne Jildo Irwa njoba musse Daudi nange muzitire eddala lumu. Opio speared Daudi, took Daudi outside of the hut and speared him. Bano baali baabulira ekifo Jildo Irwa n'abeesibirako ddala nti naye attibwe lumu kubanga yali wa kugenda mu maaso n'okusomesa eddiini ate nga bo bali tebakyetaaga. So and he came after them. Kill me, please kill me because I'm going to continue teaching the religion you don't want. So eventually they turned back and speared also Jildo. Nga bamaze okuttibwa abayise be balaba emirambo gyabwe era olw'okubulwa engeri gye bali basobola okugiziikamu bafuna ekiswa ekyafuluka ne bakisima ne bakasukamu emibiri gy'abagenzi. Oluvannyuma ng'emyaka gyetoolodde bakabona ba Katonda okuva ekitugumu bajja mu kifo kino era eky'omukisa omulungi ebizigalira by'abagenzi babisangamu mu kiswa era ne bitwalibwa mu Keleziya ekitugumu ne biziikibwa bulungi. Mu kaseera ako waliwo ekibinja ky'abakkiririza abaava e Kampala okugenda ekitugumu abanyumyanga ku bajulizi ba Uganda. Wano abaali bamanyi Daudi Okello ne Jildo Irwa nabo babanyumiza emboozi yaabwe olwo nno omulimu gw'okubalangirira nga abeesiimi ne gutandika. Bw'atyo Papa John Paul II mu 2001 yasalawo okuwa abavubuka ba Uganda omukisa okunnyikira mu ddiini n'ekyokulabirako kya Daudi Okello ne Jildo Irwa. Because he was struck by the age of these two people. And he said, and John Paul II said, I want to make a gift to the youth of Uganda. Bano olunaku lwabwe lukuzibwa buli lwa Sande olw'okubunyisa enjiri mu ggwanga olubawo mu mwezi ogw'Ekumi buli mwaka. It's a good coincidence. Let us celebrate it, on 20th October, which is really when the Catholic Church celebrates Mission Sunday. Ekiswa mwe baasuulibwa waazimbibwawo ennyumba kati omukuumira ebisigalira by'abeesiimi bano ng'ekijjukizo. Wanera waazimbwawo Keleziya y'amayinja gokka nga ssaawa eno kigo ekiwedde emirimu. Mu Keleziya munda mwonna muwundiddwa n'ebifaananyi by'abasaale mu ddiini era oyinza okugiyita ekyobulambuzi anti buli kifaananyi ekirimu waliwo amakulu amakusike agakirimu. Enkulaakulana eri mu kifo kino yeewuunyisa anti waazimbwawo ekifo awasomerwa mmisa ey'enjawulo ku lunaku olw'okujjukira abaana bano ekiteereddwa obulungi so nga n'abantu we batuula wateekeddwateekeddwa bulungi. Okwetooloola ekifo awasabirwa waliwo ebijjukizo eby'enjawulo ebiwa olugero lw'enzikiriza mu kifo kino okuva abamisani lwe bajja mu kitundu kya Acholi eddiini engeri gye zeesaasaanyizibwamu n'ebijjukizo ebirala eby'enjawulo. Bano nno be bamu ku bantu ba Katonda abaafa olw'okwagala eddiini yaabwe abagenda okuba ensonga olunaku olw'enkya ng'abantu bayiwa ku biggwa okubajjukira n'okwesabira mu ngeri ey'enjawulo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.